tugenda twawandise petition tuweta niko gisidinga Arsenal yawangudde ekikopo ekyekimpatiira songa ki bannaye buli ali eyo nga akimanyi nti Arsenal ekikopo yabbye kibbe nga bwe yakimanyi baleefu VAR babbira penalty bazigaba ate baba penalty ez'ekiyaaye red card tebazigaba bazikatatu omwana w'omusajja wakiraba petition twagiwandiise tugagiforwardingira ate mulekera okunama watugende mu court of arbitration for sports ozadde omwana atandika walioka n'okola association y'aba haters you are very good hater wa Arsenal Waiki tugende mpola yes tugende mpola Arsenal December ku motive wao May December wogongeddeyo sorry 30th May ku motive wao nasasudde ekyebiri kyange ne VIP asasudde ekiche mpira guli ku screen ze nene gutandika bagwogerera gutandikirawo njagala ontemeretemere omupiira ogwo gukwenda gutya nga analyst sagala nga muwagizi wa Arsenal bela analyst kale nze kankoleko ekyenjawulo yes okusinga oyo omunanfuusi sinanga mutamunfuusi ngoyo omuvubuka oyo banna gutemeteme simanyi ngeri gye twazeemu wano naye kasita mumanyi engeri gye tugenda okuddayo tetugenda bafenna simanyi ngeri gye twazeemu fenna okuddayo tetusobola kuddayo fenna ekisooka yes Arsenal now tugenda ku mupiira gwa PSG ne Arsenal omupiira gwa PSG wogutako Arsenal bokoze omupiira gwa PSG omupiira gwa PSG kale besambe Arsenal is coming omupiira just guberenga normal omupiira gwena beera against a team besambe bwe tubadde tulina kitugenda kukola besambe wetusangana n'omwami nga tuli mu kulwana togamba mbane bali basajja bali mu kulwana ogamba nsanze Arsenal akuba Waiki because musinga amaanyi watu bayogera mbwakuba talwana amukuba nsanze mukuba kiri ku PSG na Arsenal era ogamba bane kusaye tugenda ku motive club PSG ngekuba Arsenal otyo Dembele so PSG zanya na Arsenal awazanya tambida mu obuze ekibuzo mana ngenda kubuzanga hadi sija kiddamu kati asoka cyumbuza bulungi ntambi wabuza obisi kiddamu muntu ategeera buzanga moderator katandikire muwagizi wa PSG PSG Arsenal kulo mukago olungi era okibuuzizza bubi oli kyakuganye abuuza bubi kubana abalalu buuzanze tambi obuuza bubi buuzanze bagala gabe otayagala wuti katandikire wono malira na wano Alex Moji in a comedy show back to Sakode 10th year anniversary with Diamond Platnumz. Yes, Diamond Platnumz from Tanzania will also feature the band from Kigali, Rwanda, Eriko Mondi, Kenya, Raymond Namakula, Spice Diana, Cindy Sanyu, Lydia Jasmine, Fake Fameka, Winnie Waji, John Black, Anon, Kabako, Laika, Gloria Boogie, Catalayan Kando, Comedians, MC Mariachi, Amoti, Salvador, Madratan Chico, Maulana Drain, Tichampa Mire, Bizonto, Shequina Neva, Raj Kabija, Sami and Shawa, Myriad, Bobby Brown and Nilo Nilo. The 10th anniversary of Comedy Show on Friday, June 5th at Lugogo Cricket Oval. Gates open at 2 p.m. Buy tickets now at ticketsasa.com. Sponsored by Friday nga 12 June 2026 ku Front Page Hotel n'amasuba we wali endongo ehaji kazi we kapo erije baita Ssebavuga wabulirawa okuyingira shinze mtwale byipye mtwale tane emeza ya milioni 2 bakubire meza yo bagitereke noti musanvu noti nya satu emu 2 oba noti musanvu 5 nya mukaga nya 18 musanvu 5 omanye endongo ehaji kazi we kapo ja konkone yebiro gwe ukimanyi hazama zeko nga muwogo waguru matara screen stage le sound olwali okasumulula mulamu Ssebavuga kali musale ko Front Page 12 June 2026 mujja obwana butuwe meneku obwata wafunira omusajja omutuufu ng'okooye ng'okadiye n'ekikityo mujja mutuwase kigenda kuba kijobi ku Front Page Hotel n'amasuba endongo yagikazibwa kaperi basanaale gy'atumye Ssebavuga wabulirawa ekutuusibwako Biniva Logistics. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational
and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Yes guys, welcome to Shalom 256. It's happening ye bwagamba. Bwe tugamba tolwana brand. Tolwana brand. Usamba mugamba bugamba. Alwana brand. Tolwana brand. It's happening bwe tugamba. Yes, bwe tugamba. Era nga buli wawulira ekigambo it's happening omanya oli ku Shalom 256. Twandebeza mimwankwagadde yakola ekintu awo nga ndi China nandebeza agamwa nagira bigalo bindi nga bwe Agezako kufaananya. Ne wakumfaananya obubye nnyanywana. Kuya afaanana obulungi nnyo. Taroza abajje nezo. Sinjaziyigira bwezo. Nakyo kinnumba lumbe magezi. So guys, seteno ye mulaba yanjawulo mu lunaku olwaleero tuddeko abasajja bana. Ngoloza ngo jeko nzenze kata yambadde mu Jaws. Satambudde nago gwa United ogwa season ejja. Mulimo ogwa United oguno ogwedde gwa. Bali muleta guli ogwango mpya. Guno gwatumiza. Bambi tegwanyumye. Gwanyumidde ddala. Tegwanyumye. Tolwana Gufana mbubi. Tolwana United. Olinga tagenda mu Champions League. Tolwana United. Tegwanyumye sei samanya agenda mu Conference League. Agenda mu Conference League. Kana mero patempa angu lando Sunderland. Kale ulira timu yali mu Champions League. Oyo yatidde okwambala jazi ya Chelsea eriko n'ayambala enkadde kubanga eriko bajja kutegeera nti awagira timu ya good. Eno yajambala yaliyo. Yali ya Chelsea era nayo. Nayo gikwekoza bameka bagimanyi omu. Abasajja batandikiddewo era nga kyekye kibeera ndowooza mu lwaliro omupiira. Uganda eri ku bunkenke of course. Era shoje twakoze olunaku luli ne Shalom twali tusaba John Muhoozi ne President Museveni. Nakulabye yakuzemu. Yangambye sawa yonna bagenda kuyisa lockdown. Twagala lockdown. Nga 3. John Muhoozi ogenda teekako lockdown. Lockdown ya Ebola ali mu bantu. Lockdown ya Sunday. Ya Sunday no. Lockdown bagiteekako nga 3 teruliyo. Olwo lwenjagala bagiteekako. Twagala ku Sunday. Tusaba John Muhoozi. Mu bwetwaze obwekitalo. Abasajja tebafugika banno. Ebola atambudde. Ebola ali. Nendoza mutegedde kye bayita Arsenal mu nsi muno. Kitegereka timu ngemaze emyaka 8 tetwala. Newe yandibadde Leicester. Newe yandibadde nandikoze kye mukola. Tosubira Manchester kubanga bulisonye twala ateberenge ekyakyancha bwe. N'okimanya abamani bali ku street okanga bakomye mu Champions League. Bagenda kukola parade. Bagenda kukola parade ya assists. Ya Bruno. And ba celebrating as assist. Waliyo parade Bungereza Bruno yasinga assist. Eryo kubo fu. So ladies and gentlemen sina kubanga twanjula banafa bazo kubanga batukyalirako era nga mu episode yenu tugenda ko lunaku lwa genda bayabyanyiza nnyo era nga side eri waliyo Shalom 256 Wamani atachuka wa PSG yategedde nzija n'akaleeterawo kajazi. Omuntu omulagirawo kokulidde kwesiva bonjour omuyekera wa Arsenal mugitwala wa omuyekera wa Arsenal lukulwe side wano kwe kuli Wyke Benda Boy Sotenda omuwagizi omu kube tumanyi abasinga kerere abawagizi ba Arsenal abatusibyeko akanyaga timu ey'amaanyi kerere yawe singa champion Oli barutiera tujja kayimba mwavu kali akakola zentambi nyaka mbere yategese nga 3 jeba 3 mulumu jeba 3 mulumu kusa 7 ogwekiro ebirungi bijja ne bigenda ebirungi Champions League ngabagenzeko ngabikira aho kayimba kase kali mu draft nakola nakayimba kenakola nga nakatandika endongono ne mukwano gwange amuyita Shiba Kalonji baluita Farmer nga 3 1-2 kukabala no kabala 1-2 kukabala PSG mu jemu empale mugayi gwe yali wa yo bwena kabala ku side eno niyo omwagizi wa Chelsea ayambadde autoglass abajukira ba Jimmy Floyd Asobank ba Gianfranco Zola ba waliwo musajja yali omudachi ba Mario Merichot abo Claudio Kuduchini eyo Chelsea eyo omuntu atawagira Chelsea naddala owasen kuba simanyi muntu kubanga nzingezo okula nga Chelsea wangula ebikopo tosinga myaka mingi kye kyakutwala mu Arsenal etawangula eya wangudde bugumikiriza kye kyantwala bugumikiriza oli mugumikiriza okufa Arsenal da patience nekyo ino mmanya nti timu gyempagira ya kusatu mu Bungereza amaanyi
naye yesooka mu fan base. Embozo yogeredde nnyo yetatuse. Ge mazima. Fu. Ati kati goli mu kyakumeka. Soka bwe yanjule. Amanya gagenze mbaniriza ku Shalom 256. Yes. Amanya gagenze ya Sanazad mutabani wa Mama Hasani. CEO Arsenal Haters Association. We president waabwe. Waliwo nakabinja. Wakaita aha. Kanene Masiri mu group nga siri admin. Tuli mu 22 mu Africa. Banange munteeke mu. Ese satu ezomu Asia. Era tugenda twawandise petition. Tugeta niko decide nga Arsenal yawangudde ekikopo ekyekimpatira. Songa ki. Bannaye buli ali eyo nga akimanyi nti Arsenal ekikopo yabbe kibbe nga bwe kimanyi. VAR baleefu. VAR babbira. Penalty bazigaba. Ate baba penalty ezekiyaye. Nze ninze kwa Red card tebazigaba basikatatu omwana w'omusajja. Wakiraba? Petition twagiwandiise. Twagiye forwardingira FA. Ate kulekera okunama. Hano kunama okunama. Watu gene mu court of arbitration for sports. So bebo abali ku mulundi guno betukyaziza olunaku olwaleero nga bavudde ku fan bench. Yeah man. Fan bench movement ya maanyi. Bench bagitade mu Uganda. Akatebe. Asikatebe. Form. Form kaba wagizi. Fan bench yo yaba Arsenal bokka oba abawagizi ba mupiira. Wajaba abawagizi ba mupiira. Just Arsenal ba fan bench bagiwamba. Just Arsenal yebadde Arsenal yeriko okweyagala. Daba. Kuliko Arsenal omulaba wano. Kuliko wa Chelsea. Kuliko wa Liverpool, kuliko wa Man U, no wa Man City. Timu etano esinga amaanyi mu Bungereza. Esaawa eno. Kale obakizeeko ku mulundi guno tula. Esaawa eno buli ngenda bakuba kiko ku abiri munya bonna. Bagina galamira. Ekisokera ddala fan bench etuuka etya wano okubeera nti nomwatuuka ne mugamba let us create a platform bwetyo okubanga tudiscussinga ensonga ez'omupiira naddala ogwa Bungereza. Fan bench ekirowoozo kyava kuba nti abawagizi b'omupiira ng'ovudde mu banta oba olulekereke bayita olulekereke lwetukuba eri mu kibanda olwali lw'ekibanda ng'ensi erumiisinga terulaba ne tugamba nti katukuŋŋaanye olwali luno tululete mu maaso g'abantu. Omuwagizi wa Chelsea ajja kuba olwali lwe owa Arsenal kye kimu wabula ate nga lwegasseemu n'analysis anayamba omuwagizi w'omupiira okwebuusa. So fan bench Yogera bamma baveeko bano. Nyonyola sebo. Nyonyola totuteekako nyuma. Producer madde nsaba on protecting nyulaba. So omuwagizi wa Arsenal ku fan bench kwali omuwagizi wa Chelsea wa Man U no wa Liverpool no Manchester City lwakuba Manchester City. Ina abawagizi mu Uganda Man City. Bali nga basatu. Omwatula ku fan bench omulala musomero. So mugitandika omwaka ki? Tulitandika omwaka ndowooza siguwe $. Gwedde nga gutandika 2020 aba 2025 nga atandika. 2025 nga atandika. So we are here and a half in. Tupushinze naye nga fan bench inze naawe gye tulaba ku ssaawa zino. Yes. Yatandikira mu mbeera eyo ya luleekereeke. Kunyumirwa mupiira akapiira kakunyumire zinaye kanyumire tukanyumyeko katunyumire. Fan bench Yes. etandika olunaku lw'ojja ne Junior. Idea wezaaliwo ebituufu. Nga tuli wali. Twali wasudiyo. Kabira. Omugenzi bambi oyo nga tannafanga abimala nnyo. Yes. Twali Kabira ntwala Manchester. Rest in peace. Wajja ne Junior babunoke baani bonna ne tulaba omupiira. Yes. Ne twateekako kamera ku olwo olunaku. Yes. Idea eyo enjizaala n'enkona ku bantu bakyali baana. Ne tugamba kati kamera ebeerenga ki? Ebeerengawo. Oba olina kyoyagala okugamba Waiki kimugambe mu kamera naye akikuddemu mu kamera. Ne tugezesa abantu batandika okugira ba TikTok ne situka Twitter biki byonna it became a real thing. Yes. And now tutuse ku level nti tuteekaze watch party. Nziraba. Yes. Kati twageze tufuna akantu akamaanyi. Arsenal ne ngira bw'omanyi mu Uganda kati tuvudde mu mulwali. I don't think there's a bigger fan base okusinga Arsenal mu Uganda. Gamba abasinga okwogera. No bungi. Bafani we bali tukumanya. Abagizi gye bali kati mumuwagira singa temwogera. Artificial silent majority. Mwe bakyabafuga nnyo temunnaba. Wadde okyagamba. So kati bwe tuvaawo nitukola ki? Ne tutandika obeera nga tuli consistent doing this. Fan bench yiyo yange n'abalala.
gwagiraba I'm just doing what you would have wanted to do. Neola katomanyi nnyo kwogera nnyo kati ojja nolabamu Waiki oba Hazard. Okitegeera. Fan bench eriwo kukola ekyo gwe kyewandibadde oyagala olaba. Because bw'ogenda ku TV zino mainstream media balina ba journalist. Tebalina nakulaga timu ze bakola ki? Zibawagira. Bebi ku mateeka. So fan bench ekintu kye bayita this is raw content of football fans. Unfiltered. Oyogera buli kyosanze. Era ombala guvuga for the fans by the fans. Era tugamba fan for the fans by the fans. Atudde eno muwagizi tomuyombesa nnyo. Tomunyigira nnyo kubanga naawe wali eri oli muki? Muwagizi sigwe nanyini Arsenal, sigwe nanyini Man U. Katika awo nkitegedde. Esawa zino mulinga bameka. Muina association tino muyingiza ba members ne mbamanya ntino katono namba 127 oba like in terms of even keeping your records. Ma fan benchers. Kati buli muntu kye twasooka okutereezaamu nti buli muntu okera kwa chano gamba owaye njagala labika kaawo nina njagala ogamba Waiki enkyo otuukawo oli fan bencher tuli mwagizi wa mupiira omukuffe lwampaka we yagala watu yagala kati association y'aba fan bencher ndowooza buli muwagizi wa mupiira ali unlimited tekuliko bukwakulizo mbu ate okuyingira olina okubeera simanyi ne baluwa ya chairman obufaananyi busatu ngebe tebiriyo era tulina abasajja ojala bashongeri ko faces empya everyday wait omumanyi najja because I antaminga bobeeraawo omupiira ngo mazo gula onogenda kutya nogamba naye mwana Ronaldo akoze enkeero yagala gamba Waiki yagala kutula kawo ndaba ensonga yange njirambule nseji tegeera because that is who we are all are kuba tuli bafani njitegeera now recently wano twali tulaba ekyatuka mu ggwanga erya Uganda of course kitambulira nnyo ku Arsenal nga waliwo abakulu abazza abava e Bungereza e London Arsenal Fan TV AFTV era tugenda okulaba nga tubalabako aba fan bench nga we muli awo enkwatagana eno wakati wa fan bench on'okubeera nti nomulobinga outside naddala mu clubs awo genyinyi directly kubanga bafuna visits bweziti mukirowoozaako kimaaso awo kubanga tusobola okutuuka akaseera nga maybe next season nabadde nina wenda baku ex awo nga waliwo account waloga yamta well best mumanyi Kenya nga nagamba talaba nko ba fan but that's crazy nabawagira Arsenal nga Ugandans and of course wali ndowooza na walala nti bino ebintu etuli mukulabe essaawa zino yo parades kugamba waliwo gwe nalabye adeyeti sembuze mabega those videos go viral those videos omwana wa pichi oyo watukoze bubi naye yabadde mu tawulo waliwo yayisonga bute kupichi ngali bwerere waliwo yadde mu tawulo oyo yabadde mu tawulo wayo omuntu yadevuddeko kupichi ngali bute naye myanye bwanye ngamba Arsenal ngagenda kubuusa ati so chemade ni mukubuuza timwine enteekateeka z'okubeera tino maybe next season mu summer bwena waliyo World Cup batusobola okulaba ku Arsenal benyini nyini nga bazze Uganda oba Man U benyini nyini nga bazze Uganda ebintu ebifanaganako weebityo I think kisoboka naye ngera bwomanyi ebintu bya mitendera byonna kiringanga Uganda wano tusoka leeta ba Nigeria tuletako mu Jamaica America etunamulaba nnyo nga yali azzeeko Arakeri okitegeera so the levels are there naye kyenyinza okugamba the phases ezinza otandikibwako is bringing legends maybe of course okitegeera because kati aba umula abeeka bakaliki gwansi nga managingibwako naye sako muleeta wano management y'owaggulu nnyo the priorities sometimes yes, but it's possible omanejagala okubuulizaawo and kino kijjamuko ku ngeri ya governance and politics katono temuggwanga erya Rwanda tulengera Paul Kagame the president mwagizi wa Arsenal but mwagizi wa mupiira n'ebyemizannyo basketball tumulabeyo but otudda ku mupiira gwennyini kino ekiri eno ku side ya sleeve eno kuliko visit Rwanda kiba kiraga naye bamuteekako yes tulaba visibility ya Premier League naddala teams ezo nti fan base ebeera wide nti oba ogitaddemukko ku ssente kubeera nga bakuwa visibility oba otambula wano mu ggwanga erya Uganda kubine betuli mukulaba akaseera kano kuba waddewo story egenda mu maaso but Arsenal we yatutte
ugenda okulaba nga conversation everywhere shiftinze eri mu lwali fan bench muvuddeyo Waiki atweetinze videos ngezo. The internet is blowing up. Definitely. It's all about football or where it's all about Arsenal in this case. Fan bench mwina yoko kuchirowoozo kyokulobinga even the government itself okuditunuzamu mugambe look guys kino kimuli mukulaba wano if we get the support kyetwagala tusobola okubanga tutundirako eggwanga lyaffe. Do you have such intentions? I think intention inobeerawo kubanga bumanyi it's still a business idea. It's not just kunyumirwa. Naye we still want to build a community of believers. Njagala Shalom ajje ku watch party ennene gye tutegese nga asatu. Yes. Ozze kuyeekera kubera tulina side y'abayeekera n'abawagize ku mwanjo. Okitegeera. Njagala Shalom aveewo nga tajja kuddamu kujja kubanga Waiki Benda chaliwe. Wabula nga jaga boy omupiira kunyumira wano. You understand? So we want to build a village of believers. Okay. Otuuke ng'ogamba bannange badde njagala kino. Bagamba what numbers do you have to go be? Oyimanye ebintu byagamba oba ekintu kyonna. Niweebera corporate company. Badengenda okujjaawo ku corporate companies zino. Now you guys you have the numbers. Ate nga ziri organic. Okitegeera. Now corporate company ngayagala ku muntu oba platform esobola okubanga driving their product or service. Sikeka n'akaseera okubeera nga amaaso gaabwe gatunulako keno because you have the crazy numbers of abantu abo abali organic we batyo. Ekisokera ddala nze ndowooza we have been approached. Yes. Setagana kubamenya wano. Yes. We have been approached. Naye okulaga nti ntambi companies atandise okukkiririzaamu. Asatu May. Pepsi. Wow. Kanoka Mountain Dew. Pepsi ataddemu da sente. Wow. Nekanoka Pepsi. Yes. 22 bet. Wow. Yataddemu da sente. Wow. Okitegeera. Ni omulala awo. Energy Radio. NRG. NRG mweri. But this is the most trendy radio right now. And I say that unapologetically. Definitely. Yes. Kati, ekyo kyonna kyongera kulaga ki? Until they are seeing the movement. They are seeing the movement. They want NBA Sport has joined. Yes. These are all companies that have been here around for some time. Okitegeera blood. Yes. Kati bw'ovaawo ku 30th. Oh no. Chaliwa nga zinalaba omupiira njagala kubinaga Benda mutegeka team manivers Arsenal next season bwamala okutegeera nga akipika ye nga akipika because of love. Yes. Oyo nga muvaako oyo mufunye kati nga ngenda nkwata video eno nti bantambi babali bonna bali 10 Olomboolizi wanjiri bantambi babali 10 so MTN wadde otensotya wagwana sire walwaki oba osigale balingi kintu kino kiri wano kitambula okitegeera so Airtel baani nani n'abalala. Yes. That's why 30th is very important. Twagala kwenda ku next level because fan bench ina support ya amanyi nnyo. Okebera analytics ne tusobera namba z'abantu abatulaba. Wow. Back to you. Waliwo ebintu ebimu nti nomba mwina numbers weziteza abantu abagala omupiira. We expect ebintu nga emipiira gino kati nemugamba nti abawagizi ba Chelsea n'abawagizi ba Liverpool oba okutegeka gala oba tournament. Abawagizi ne bekolamu nabo teams. Nti Manchester oba Arsenal, Ugandan Arsenal Fans FC, something like that. Nti musobola okukola activations ngezo oba activities ngezo nemugenda namugamba nti tugenda Mbarara weekend eno tugenda Gulu weekend eno waliwo ko kunteekateeka ezifanaganako ko bwezityo. Kale damu ekibuuzo kyo kati ku inception ya fan bench international break yagwa because I would say we want as prominent as we are now. Yes. But that happened. Era abantu bajimanyi fan bench cup. Abawagizi ba Chelsea tebabulira yatwala bagenda tutabukira mpola tobabulira era waliyo kolera abantu bannaye ani yawangula abawagizi ba Chelsea belonda mu tiimu yalesinga abazanyi abangi nimbye nga bwe bat ono yina abazanyi bangi nga fa basinga okuba ne facilitation abamani ne bajja abaseno bayita abachuba aba Liverpool ne baleeta Mani yasingo leta abachuba. Era ngera byakolanga mu faga. Abantu bali jabbalaba. Ekikope ekyo. Yes. Babuli bwe kyatambula. Obabuli ne gye wamalira. Ekikope ekyo kyali na ba sponsor. Amanyi. Twagala kuba sponsor. Nde mu timu za timu za timu 5. Ngakulwanira bubone. Njagala kutandikira abasemba. Yes, ani yasemba. Ngabo okimanyi ndino ne mu Premier League barefali babbanyo Chelsea bajiba. But oyo yagala barefali ate muze nyingiri babonero
Chelsea bajiba nesemba. Tebane yaddaka ndambi. Okuna. Tebane yaddaka Liverpool. Man City yaddaka. Abazanyi bali bato. Baba tema bano. Bana ba primary. Man City. Liverpool naddaka. Ndaba. Era namba 2 wensi yonna. Yawangula mulaba. Mani na wangule. Mwatukola ulungi obutagambika. Amidist obubbi Obufere. Era twagenda okutukanga tukyalina obubonero. Tukyasawa wangula. Mani yaje tuzanya. Mani saamala empozi. Mani yaje tuzanya. Nga otujiwa akabonero. Ewangula. Netugala amagulu ndoga bwe mukuyo tutamutu tasande kiwangula. Ekikopo kyatukanga kiri wakati wa Arsenal Man U. Kati nga omulamu against the world. Yes. Naye nga Man U ino omucuba. Man U yasambiza timu emu the whole day. Which you couldn't do. Okitegeera fatigue biki okumanya oli baana mwete mukomawo. Oli baka yaye kanyama. Yali asobola osambira Vipers naawe. Aka jasambira. Ngatakowa. Timu ngatekowa ni batwala ekikopo mu maana. Abatwala million 3. The winner took 3 million home. Of course ko ebikopo medal na biki byonna ebyo. So going back to his idea. Going back to his idea. Ekyokutambula okugenda nti kati fan benches tusegenze mbaya kagala kati Arua because usually kati mu season you have to talk about football. You know about podcast bichi watch parties. Fan bench cup egena kubanga mu international break mu summer because now at the World Cup na egenda kujja and fan bench you're part of course you have to do that to serve tambula kusawazi na international breaks zona tujaba tukola fan bench cup anyway wona awana watusanyusiza era mbadde nzijja nga sena kukyerabira kya World Cup tugenda mu World Cup mwezi ogujja fan bench ni tambulidde nnyo kumanyinga clubs but then keeping the conversation going ne spirit yeyo because era bagira bagira neki ni World Cup yes nenses chomugenda chi incorporating church cha World Cup tugenda mu this busy 1 month ya January June paka July china challenges because emipira giri weird hours na ye amanyi teri movement in my humble view teri movement esinga movement ya mupira munsi and the moment baguliyo sawa meka yes so chetubaye twakola nti walono munene yatutukiride yekenyini mu kampuni ezo zomanyiza amaanyi naga orachi tetukiyimirira munammwe katukyali mu negotiations because nga bwe nkugambye logistics weziri watu wakategeka bumini watch parties or building a momentum to the final one ngeni ya 30th na hivi tikole ku level eyo abantu njagala balage set up eyo Budapest in Uganda nti away ground weri away side sorry then home ground then wakati VIP you set up tugenda kukola chikola kati you want to make sure ntambirwa damo kwagala bompira agala vera mu setting nti Arsenal versus Man U abamani batuleri security weri teri kuba munno kasi badengenda okubuuza kubanga passion ojimanye etabuka of course side eno o Arsenal tulinaye tunyumirwe so the World Cup of course empire mitono mwejiri jotajja kolerako gundi near the big games as well knockout games zichi so we want to see that we have small watch parties mkola build up to the final then 2010 twagende Chaddondo wali final ya Spain and Netherlands tusobola kutuka ku mulundi guno na final ya amanyi ngafina nagenda oba lugogo oba ludawa we can stretch because mbadde mu building ku ground wali ngo kifuna momentum ya kati mbadde yala kubuda ko kyekyentu ekirala ebisalawo waliwo agambe ebisale bya 30th ekikyokera ddala kano kankajireko galubindi sente zino muziraba wansi wano olabe kikyotadde waawo shalom setup eyo giteekawo maja so I want to say this mazima matuufu eno watch party yakugatta bawagizi ba mupiira to building a culture yokubanga twewalana but friendly beef mukimanya bambatabuka naye twagala culture eno tugiteekewo nga boy solobera nga bagira manyu nenga mpira egugwa tubonga netugenda ku ne out mwekubolwalirwa mwe baganda baffe mikwano gyaffe gifudde okitegeera mubalabe abantu nga bafa Just muwangula era mufa ne baba muri ko bafudde babiri awo some people have died abamani bali bafuddeko nabo
nite twandyagadde ekintu ekyo kibeerewo okitegeera kati eno inception y'okulaga abantu nti tusolobera mu mupiira ne twewala n'ebigambo ne biyitingana naye nga teri asse munne ate teri amazeko munne mirembe then tuddeyo okumanya nti bano abantu betuwagira basasulwa buli lunaku kitegeeza teweemalaamu kati come back to 30th you're paying for an experience Shalom muyingira wali kwata ekyebiri kyo ono ordinary bakwerawo ka Pepsi ngalayisi kyenkulaga nti twagala teekawo experience sinusukutta kulonda okitegeera abajja sobola Shalom atadde ekyebiri kye ordinary afunye ka soda ng'ayingira ne ka flaga ka PSG nako weekali waga okufa tulina okukawuba okategedde kati ng'oyingira bw'oba oyingira bazita barricades eziyita ewaawe weeziri ng'olina power no kati owaaseno naye bwajjanga kuwa ekyebiri ayingidde waikibenda kwata Pepsi wo ne kafulaga kakaseno genda otuule owa VIP sasula ekyekumi kyo genda otuule gwe bisigadde byonna bajja bikule kuba oli VIP kati n'owa VIP talina wakwatagana na waaseno na waaki so as a Man fan musobola okukola mu katugambe nga mugenda saswa tebe mwangange kwate teboyo nga abawagizi ba Manchester nenga mujide mu ka VIP kagondi ka PSG otudde tuli bayeekera ku ludda luno tulina Kamanda Salvador yadumira abasene ku ludda luno tulina Vijay Junior yadumira abaki abatayagala Arsenal era twakise Gunners versus haters ono waisizaawo ebintu ebya Arsenal haters association ekibina no muyinza okwewuunyanga kimize kasa temuteka mutulina janno president ajja kiraba 12 billion nga biki mwaba nga lwacha kiwaffe temwaba destabilizing gwanga mwono na oli bamusajja wamwenga ngamba 70 tetuliko ku sente billion 5 but where you actually by the way talking about that Waiki the criticism that is coming your way you guys is that tutadde amaanyi mangi ne passion n'okwagala eri foreign clubs nti Arsenal PSG wuyo bichi but then locally wano of course even the fan bench nga government eri unlimited tugenda mu World Cup bagenda kuba mu against na bifagana ko ebityo can't we build something like this or can't we incorporate something like this into local funds local football nti Vipers Villa oba Villa Express KCC rivalry yaliwo mu early 2000s esabazo nje tugamba nti omupiira gwa Bungereza obugwebweru gwabuutikira ekintu kyaffe ekyawaka now you people who have created such platforms muina nteekateeka ki okulaba nti nno wabeerawo ka balance akali awo waliwo segment fan bench bagiyita around the world now fan bench amazima gali nti the niche bakiyita mu Uganda kugamba abantu bo focus here is 5 Premier League teams Dinera Liga tetujyogerako kujja nga tuli ku Champions League awo mpire minene 1 2 3 4 5 that is the niche naye nga bwokera enkyaleero ntambi natandika nyimba love music dance hall gye yava nange simanyi nina muyimbako n'ebidandali na biki byonna mbiyimbi okitegeera lwaki you grow then audience no tukanga osolo giwaye ebirala so I can picture a world where we have fan bench La Liga I can even picture a world where we have fan bench Africa ngoyogera ku African football strictly kati awola bila Uganda na biki and then you build people abalala nga bola ba Hazard ne Waiki n'abalala nga walina emirimu gyabwe gye bakolebera naye nga ku weekend batula ku Vipers definitely it doesn't have to be me specifically but you can build the platform Chetuli ekiroto kiriwe kiti fan bench is going to stay a brand nga bwe kyogera mu Luganda nti akafomu k'abawagizi akatandikiddwako because gwe wali amaanyi kubona ffe twagala kuzimba mangu so you have to ride with the forces definitely akatandikiddwako nga Bungereza kati ako kakozese Vipers atuuka okujja okwegattako kituufu kuba building the platform weri I think probably maybe ideas bona bote bazituukiriza mukaseera you go kuba mwaka fananyi ng'omuntu kano kankayisewo bannange kikulu kuba mwaka fananyi nga ntambi ozimbi ekintu kino kyamaanyi ate gwe bagamba lwaki toyisamu omupiira gwe Uganda bwereere kyokka nga ate gwe bali abagutandika ekisaawe kyabwe bakusasula bansasuzo yingi ngenda kuwa example nyangu mu pamoja gwe tugendamu
African Cup of Nations regendo hosting alongside Kenya and Tanzania. Na uliddeko mbu proposing 260 billion for Uganda Cranes yoka okweteka but ne sente ndala mpitirivu billions and billions of money munteka zachi yes ilinga partly the portion egenda mu marketing and promotion of the tournament and of Uganda Cranes. So tukoze Fun bench we deserve fun bench weberange buildings a platform getukiriza fena nti it is certified yes. ye bali baganya banyumya omupira kiba kitegeeza nti munnanga bakulu baba konkona sibya a directive rachite mwagira mpira gwa Uganda but a directive mwagala a partnership AFTV yalije Uganda kwa example AFTV yaje Uganda but kubira simu how do you be part of this and promote it right because we have ngabo gambye community weli yes era ne basabako le mirimu eja basa solo mimbi independently era na yimbi abagizi base no mpira gwe and then ne fan bench ne bajwa okukola exclusive kimanyo wajina YouTube nalimbira ne tukola exclusive nabo bichi byonna that is the partnership we got now what we had to do was to promote it of course era na fan bichi promote it yeah man wow now tugenda ku mupira gwa PSG ne Arsenal mpira gwa PSG wobutako Arsenal obokoze mpira gwa PSG ompira gwa PSG kale besambe Arsenal is coming mpira just guberenga normal mpira gwena bera against a team besambe bwetubate tulina kitugenda kola besambe wembera otusangana no mwami nga tuli mukulwana togamba mbane bale asajja bali mukulwana ogamba nzanze Arsenal akuba waiki because musinga amanyi watu bayogera mbwakuba talwana amukuba nsanze mukuba tekiri ku PSG na Arsenal era ogamba bane kusaye tugenda wa tugenda ku motive club PSG nge kuba Arsenal otyo Dembele so PSG zanya na Arsenal abazanya tambida mu obuze kibuzo mana ngenda kubuzanga damu kibuzo hadi sija chidamu kubuzanga mu buzanze kati asoka cyumbuza bulungi ntambi wamuzo bisi chidamu muntu ategeera kubuzanga moderator katandikira muwagizi wa PSG PSG Arsenal kulo mukago era okibuzizza bubi oli kyakuganye abuza bubi kubana abalalu buzanze tambi obuza bubi buzanze agenda kugabyo tayagala wuli katandikire wono malira na wano kale amalebo mazi katide mulumu match egenda okubera okulo mukaga e Budapest egenda wa mukaga mukaga kama ina deal egenda okulagwa ku motive fan bench party Arsenal versus PSG otayiga bannange Arsenal mupira kwa timu mbili njagala ompe analysis yo kugwe nga atayagala Arsenal ndala siwe njagalawo njagala ompe analysis yo nga teri bias ompira asobola analysis eriem tibadde kukiwangula nayogera kintu ona alumba ona analysis eriem ompira gulabide banga dende nakula ne TV definitely njagala sakola na TV siri gagwe njagala analysis yo PSG versus Arsenal next weekend in terms of their preparation in terms of the formations bagenda ko the tactics line up nefaragana ko webityo olabe mugenda kugwa kucha that evening. Now before I go any further, yes, PSG are going to win that Champions League. Analysis on however ndandika ntambi chansabye ebuza abantu amanyo omupira. My only worry is inze ekikopo cha Arsenal cha Premier League techannuma jako kamera tulimba abantu na wofana na kuzina sabazise chamuluma let me rephrase mbera na chamuluma abankubira amasimu abankonkona wallahi nja kutema echo chiwe twaganye violence chose mulina batemu twaganye violence kakati echo kutema moto sazemu ndozola nage byamulumye katotema bakinga tebyakulumya ewali omulema atofunyira wongalo banaye abagizi ba Arsenal ekikopo mwachi wangu twalumiddwa mu katono webaze ba wabula nange wenandi badde mu mbeera yawe nga maze emyaka ejo Jemu mazenga temutwala. Nange nandisanyuse nga musanyuse nete mukisusa. Mundeke nina abana mchalo. Mako nzira Kampala. Oli mu myaka 10 kati. So 13. Ajiri mwenda. Agoliwo 13. Your analysis of the match. Mu Premier League malenja gatandikira wa. Yeah. Arsenal kuswala Premier League.
channumyemu because I'm a rival fan. However, ekyasinze okunnuma Arsenal okutwala Premier League ku lunaku olutali 24. Why? Because nze nganze Bluemba ndi mu banta n'omuwagizi wa Arsenal. The only advantage, the only statement that is going to save me from okulekana kwe. Bosi wange teka wano Europe. Embozi yaffe yeyongereyo talina Champions League. Talina Europa final gyatukako nze yamukonko nanya kujjukira. So Arsenal mu kuwangula ekikopo enaku zomezo ya kiwangu efunye obudde celebrating abana agenda kunywa bia abagwe mu nako 3 baddeyo mu training bawaleki Champions League. So singa bawangulanga 24 bandize n'amaanyi ekisooka mu kisaawe ne bagetinga physically fatigued nga bafuluma ekisaawe obandi wangudde then bamala ate batamiire okuvanga 24 paka nga 28 awo kati omwenge guba weddemo kati PSG abasange abakonko nengafe twasanga PSG ku Club World Cup final batugamba bali mu celebration bali batamivu era go kuba batamivu tugenda mu mpira guno awo nvuddewo tugenda mu mpira guno PSG ku paper as we all know yeina upper hand okuwangula omupiira 2%. In terms of bazanyi ku bazanyi. Muzanyi ku muzanyi. By the way, Arsenal. Tuanekera mu department ya goalkeeping. Arsenal. Between Raya ne Kipa. Ye team mu top flight, mu league za top flight. Esinga profiles enough. Their profiles enough. Tugende mpola. Yes sir. Obadde ogamba nti on paper. Ku papula. Yes. Kati Raya. Mu goalkeeping department. Raya. No le mwana Sofanov. Yes. Who texted them? Asinzo okulwawo ye Raya. Number season. But quality. Ne sales oli omulenzi zakola because ayo chabo chabulirwa yogera kakana ayo cha Raya kujewo tofa Raya oli omwana amusinga reflex amusinga ne quality amusinga n'obuwanvu oya kiroza Raya yasinga kuba Premier League agenda jeri promoting golden glove singa bali bagigabira kwanya asinza okukola save singa yashwana ne bagigaya kwanya asinza clean sheet unless cause saves repeated ezwese zase no bubonero defense ukimanyi Raya no obulero bafunga defense yemukulu owaye right back twangwe tuina timba wano Oina Hakimi left back baina Bruno Mendes to Calafiori ku Mendes central defense Pacho ne Maquinhos ne Magalhaes ne Saliba I've been telling people okubazo ne yatandika the only reason as to why Arsenal's defense is good is because Arsenal's defensive bamukunyonyola tema abasali basalumba abera ya bad defense Simenta lumba eranze sigala ngena ne Pacho ne Maquinhos Pacho for the quality and that relentlessness. Shut up you. Together with midfield mangu Vitinha. Shut up you. Vitinha oyogera Vitinha ne Rice mu statement yemu. Sikuza ko abomination. Kutya wira oyogera Vitinha. Gwe oyina abana okogerera kisiro swale ku national team. Nedi Zubimendi ne Nunes. Banaye ulira. Katonda dia tunyigira. Zubimendi ne Nunes. Ntambi. Ontada atadde Pacho ngalo Gabriel Magalhaes. Madesa mpira. Madesa kuja wano. Ngenda kujja twangwe. Vitinha. Yes. Sagala kuchogere kyo kachere oyo mucheri. Taina wajja maso ga Vitinha. Jao Neves Zubimendi yasinze okuva kensobi ezinywese za golo za Arsenal season hii. Mani yagabula. Ogeragane Jao Neves. Then Fabio Ruiz. Toina ono gamba PSG Odegaard bebaize okudawo midfield Ozeba Odegaard ne waita zaire Emily kaya kana akatu kajikube namba nga awo toina wasanira go waddewo mutima omubyogo ngale ku forward Dembele Kamaskali ya gwe Kamaskali mu maliri yagateka Trossard Kamaskali wa Martinelli Trossard teka obo yagala Kamaskali ne waliyo Trossard wa Martinelli Tesa awana era Dembele as a false nine kulaba lero bategedde stotegedde nziramu wakaso kibozi nze ofuje nesonyi nziramu banaye malayo Dembele kakumeche desire duwe ne Saka jaja Saka stajja amaze ebanga ulira listen oyo yagali mu kitabo kyangu myoyo Tichamuluma paka nakati. Amaze emyaka gyasambidde mu Arsenal. Premier League kubaleta we yajja. Tewali wa season yali weddeko.
nga ye muzanyi oba winga asinze start nga olaba sala wazenga asinga start Cole Palmer yajja ku Chelsea nga bamanse nga watazanyira mu academy najja ku Chelsea nasinga start Musajja ina mutima Saka ina Premier League. Palmer ateka Premier League ye. Zadua ina Champions League. Ne World Cup tebamusindise. Zadua ina Champions League. Palmer yasigadde waka. Then watendesi. Mwana agenda gula banganze. Gwe Palmer ina Champions League Man City. Ina Premier League Man City. Ina Premier League yali. Ajiwangula ku Man City. Yali asambye. Then abatendesi. Tumalizana abatendesi. Mikel Arteta ne Luis Enrique mu bukodyo ova ku bikopo obukujju wemba njagala omutendesi asobole okutendeka omupiira guno ogwe waffe ewako ogw'ekibuli nti bana enoonya mutendesi agatendeka buhimba FC esobole Arteta ensonga lwaki esobole Arteta nti agenda yigiriza abaana badde asaba maleyembo nsi yange kanyugayo Yokalezi asidike basajja bwatu buhimbe FC osegedde omupiira gunywe Arteta pedigree tactics fluid structure ne experience tena ogamugagana Luis Enrique kazi wera achievements Luis Enrique watandika otendeka teyamala myaka mukanga tawangudde kikopo Wana atutte musanvu. Ne yakatundira yakatandika myaka ng'etaano. Myaka jagala wera musanvu. PSG yasinga ng'alina omupiira. PSG wasingira Arsenal is clinical age. Mu Luganda kye bayita nti teetaga chances nyingi nnyo ko. Bayina entomo. Okuteeba. Arsenal awe kyankalana mukko. Ne ate na Arsenal asinga PSG defense okuzibira. Yes. Tomalaga mutebatebo bagwana. Jamalaga mukuba mago. Ngawolovuzi. Chovola nzana Brighton amukuba satu. PSG dale mukuba 5. Brighton akubire waka ne mukibira. Ne tudde kugwa fi. Arsenal. Agenda kuzanya PSG. La yamukuba empire ebire mabega. Season ya semi-final. Gwatuluma omandawe okitegeera kati ono mwino omurundi gumu teri home teri awe 90 minutes yes nekali 95 muri ku neutral ground teri extra time okitegeera twagala extra time twagala kugwe mu chenda mu penalty twagala penalty njaba wangu tebamanyi kuba penalty so katude ku mulamwa ekisookera ddala kikino badoga Arsenal singa defense osegera tebeka but on the other hand Arsenal PSG agaba chances era bwe mpulira omuntu ng'agamba Vitinha ne Rice you are joking no ndi ku Vitinha gumatade mu 6 oli abadde akola line up ye Rice ye muzibiza asinga mu nsi saawe ndoza ensonga ki center back ye center back abadde amusinga Rice ye center back Rice center back sina philosopher Rice center back Rice center back babulala kati yasinga kuzibira center back ansobedde ebinyuka kye birabulala mpe yakatabo malayo point yo point yange yes omuzibizi mukulu nnyo mu mpira gw'eddakiika 9 omuzibizi mukulu nnyo PSG gwe tuwano oyo yakuba 5 nani ne Bayern Munich mabegawo kitegeeza ayina ebituli bingi atebeka ebituli nga Diaz yageno bifuna tosana ebituli tosana sofuna ebituli mfanya muo Olise taina chagamba Bukayo Saka Kichiriwo kale Olise wabasinga Bukayo Saka ajaza nye final Tenda ku Sporting Spinach yeti ko ajaza nye final basirise tugene mu maaso kanzeko galubindi watogamba Rice kuno yakuba Olise yageno za Arsenal bade nkugamba mpira tune dakika 9 kitegeeza okulimitinga munno kuteba kikulu nnyo n'okusinga gw'okuteeba n'obagenga okulubaka muko Rice wafukira mu important than Vitinha alumba bulungi ali creative kitegeeza inamba mukaaga oli kubagamba nti ku mupiira ayiya mangu Rice aliwo kulemesa bano baddembere bannaleero Rice wamala okulemesa baddembere bannaleero mupiira guwadde Saka sabira PSG kubanga Saka agenda mulumba bamutekeka abasajja basatu ngabe bakola bulijjo ni waliyo Mendes ne Fabian Ruiz amugira ne Pacho wajja ne baketula kasajja katu ne baketula ne bakatema kulaga mpira bugenda tambo bwe bamala okatema lefa akola atya Afrika waiki kazi embozi leka maleyo anyage jigira Rice ajitudde agimirire moyo kwezala wo yenyini agukoza
Medina abakubye goal mpira gwede 1-0 batuddeyo bagaddewo PSG erumbye buli kimu counter attack Martinelli ngayingira 2-0 mu second half era abalumba counter ngeruma 2-0 the fishes were horses okategedde obula bugwa 2-0 era kuteba mu kukyatambula akyayokera 7-0 kati mu 89 anyachagula PSG tebyeyemu 2-1 buwedde bakabye Arsenal ekyamudde motive omuliro gukutte guti abayimbi batandise okuyimba mbalaba zijemu esati bugi alinye ku stage munyiga bugi munyiga ayimba butuyimba mbuza kibuzo wagenda ba byekisiru wagenda ba PlayStation FIFA nti oli mubira batoza oba kuzajidde mutwe leka nkubuze bade ku bugi Gloria Bugi ayimba mwegaseeko siri mu saati mchala wanganyize wakane mugambe nja kuwa sente tofa isonyi wa asine koze eki wangudde tozeyo na wakakulu nzirayo nzesebo wangu televiziyo nze makanga ndambi ndakatono ulira ndagala kuzayo ko wali ndakuzayo ko wali oyagala line up muzanyi ku muzanyi nga tewekubidde ate ngompa n'ensonga mu kitego sasa utekubira mulachi lwachi yasinga mu gwanga munsi kati lwachi yasinga ye muzibiza asinga kubanga ekipa asinga kati asevinga ate ni pass kubigira kola ki ni awareness oyo number 10 akwata goal munsi is the only number 10 that is in goal manyi mulabanga duka mu koneri najira bwati oyo ne mu PSG and bada samba nande ka baskera ajja mulo binga ashaka mukaga yabwe mu Chelsea atuza Cole Palmer of course temutanga temu y'abasajja mu bintu bya siru Raya mu Chelsea atuza Cole Palmer asol otuza Palma nikali yali akatatu wale musambi wa jina tatunga tamanyi mu Modric Enzo Fernandez alinganga just wale wone wa maviri toina midfielder musinga start kurukurubo wa maviri go toina midfielder singa Enzo start na toina midfielder musinga start kuli season jasambi right back ina Ashraf Hakimi ngenda bawa Hakimi left back Nuno Mendes oyina Calafiori olumotekayo Hinkapi akuname omwe usaya wile chagambi Hinkapi asinga Nuno Mendes zinagayo tugenda muja mucha magezi zinagambi dakika zili 9 ate bwo musembe yenga mayizo siru wadega ye like today katoni kanchidem Nuno Mendes na Hinkapi we are doing the joint 11 joint 11 nagambi ina dakika 9 anti chasinga better decision siona yakunamie yogera kaka manyi gwatulaba awe nyini wagendo yita asaze wotu mulabenga temusana statement yokoze bagenda gisalamu ogambi Hinkapi o Arsenal asinga Nuno Mendes okudefendinga but as an attacking full back oli amusinga obera ngo li coach wa timu ndala kuba byo ngabali ku market ogulana nkugambye Hinkapi ye tugende mu central defense ngabo ngoli cha mukayanyiza ola nagambye weko bila kadizo fuki dezike agala kula bisa tugende mu partnership season ebiri Pacho Marquinhos versus Magalhaes and Saliba bamenya bali Saliba Magalhaes nabo bakimanyi ne Pacho alere agamba bane Magalhaes yajja okugerageranya Nuno Mendes ne Hinkapi obanga gerageranya zanze ne kasuko asinga obunene abira partnership inza kwera ya Marquinhos ne Magalhaes Marquinhos agenda kubisa Brazil kawulidde bamukuba goal ezo nya oyo gwe muwana Arsenal yasemba obutebe bwa mu goal mu Champions League football nga bazanya ne Saliba mu 2024 we are in 2026 kankadde mwako kamera yange eribwa Arsenal yasemba obutebe bwa mu goal mu Champions League nga Magalhaes ali ne Saliba mu 2024 akasajja ka PS ka Bayern bakaitani kamikaga Kimmich that's the last goal they conceded okuva ololo nabuli Arsenal letebeda mu goal aba babije babadde bani the partners they are the best in the world for the last 2 years beba singa of course twingide midfield yawali chintabuli Rice already azanye ne Vitinha João Neves yatula otegedde so it's Rice Vitinha au nenkuletera Eze mu maso mukumi mubasatu wao oinawo babiri oinawo Rice ne Eze bano baina mu Vitinha Vitinha abere mu munana central midfielder Rice abere mabega Eze wetago muzibizi zinagambe dakika zili 9 twina kiriza magolo so naba defending obetaga twingide forward ya basatu
Ogena sule anize mumutemu. Twingide forward ya basatu. Ena inayo Kabaskalia, inayo Trossard. Kabaskalia. Wano inayo Dembele, inayo Gyökeres, Victor. Watch. Kuba njagala njagala eka njogere banza byogero nza kubuzo aba manya gaulya manya malala sigambe Olivier Giroud Ousmane Dembele Balondo winner aina golo 8 mpira defending champion aina golo 8 season yeno oyogera koyo Victor aina 14 tugere maso aina golo 8 mu French League asame mpira meka abadde mulwadde Champions League era si top scorer gendo kero ngamba top scorer simanyi nenze kimanyi Victor Musinga golo kuchotao Dembele versus Gyökeres ngezi tunula mu kamera Victor Gyökeres ne Dembele ani asinga munnao njagala bajita old school number 9 nze njagala number 9 asigala mu boxi ye Victor Gwentekayo Dembele substitute mulunje nnyo ku bench ngava ku bench okay kati bo erindo za tumala bude duwe tena chakamba Bukayo Saka tekiri yo mu fan bench wetu webera kevin nebera ku fan bench no white benda ebyogereddwa wano si ndowooza ya Shalom 256 ndowooza ya muntu sekinomu eri right nyawe otumalireyo desire duwe ne Bukayo tegera manya gabana bato abo bana Saka byabasomesa olaba nga Saka wabera inspired by Messi and Cristiano katika ngobole duwe genda mu room ya duwe jasula aina mifano bya Bukayo Saka ne Mbappe ne Vinicius Bakola Junior those are the guys ne Bakola watula Saka tatulawo Bakola ali singa tatulawo singa ali mu Bungereza mu Spain basasula bulungi bali ali mu French League ali French League timu yo katoba yawangula ta Champions League ngaba ademu ayogere timu yo katalo aina katika yogedde chambi nakantu akasigadde muka yayogedde yagambye mu Arsenal nonyi nnyo mukuzibira PSG sino nnyo mukuzibira PSG second leg ya Bayern Munich bati wazana timu yangu ojimaseyo tompate manager sikuwate manager nilika kwa manager ngala mufe Luis Enrique ne Mikel Arteta notade Bukayo Saka Abaskelia Victor manager nawe tiria musinga mu nsi Mikel Arteta Luis Enrique ali yangu the Premier League ochimanyi togenda kuva wanonge byebadolowoleza omuyimbi oyo na nengere gyo mulabamu ekyuse ogenda lowoza mulalu naye munaye mpira bwato tata wangu bwato ba takugaluba endizo zo onzo batawulira bulungi Mikel Arteta Luis Enrique Mikel Arteta simanyi kyobuuza naye Mikel Arteta asinga Luis Enrique Mikel Arteta kale amusinga ki amusinga okubeera tactical Mikel Arteta teba mukuba golo 3 mu myaka ena akateba mu golo 3 emirundi eja mu myaka emeka ena Mikel Arteta can play Luis Enrique's football, but Luis Enrique cannot play Mikel Arteta's football on a given. Let me finish. Okay. You ask him. Me, I don't want. Me, I don't want. You ask him. Mubuze. Luis Enrique ne jajjawo bani asinga. Katama kangende mbozi yange zimaleyo. Bintu bya kumala kuba. Sigena byenyigira mu bino ebintu byo. Omusala mala ya Arteta. Just amusinga obukujju tactics. Just Salomo nsalamu face yange n'abaana. Manyi? Sijja kuswala. Ulira gundi ntambi. Kino njogera nombera nga asaaga nenno ebintu mbambitegeeza. Just oli kyasinga munne ntintendekedde emyaka emeka mingi and opportunities oli zaweereddwa nyingi okuwa oli azannyisako Messi. Unabadde na maduweke. Okitegeera abajjemu ekikopo webale nnyo. Imagine Pep Guardiola without the teams he has been with. Is he a good manager anymore? Bamujamu Rodri yamalirawa yakaba amaziga. So you have to see football beyond just results. Yenda kamaleyo point ya Chate tasobola kulaza Odegaard nalwaza Eze nalwaza Saka namaliyo mchokumeka. Pep Guardiola asinga Enrique ndoza teri awakana wandu unomupira nebikibyo nabyo. Pep Guardiola the greatest manager yalwazo musambi ogwa Rodri paka mu January nali kwagula basambi nakoma mu kyokusatu.
Mikel Arteta yalwaza abasambi 12 mu season eyo ngambere gitwamala mu kyokubiri teyavaako mu kyakubiri. Mikel Arteta ye tiimu Arsenal eno tiimu ye season eno yesinze injuries ng'ogyeko Spurs amuli waggula amusinga injuries 3 ali mu kyakumeka. Around relegation. These motherfuckers won the league. Poor management. Do you understand what they call a great manager? Poor management is injury. Shegeza manager munafura so dem managing abazanyi. That is true. That is true. Poor management. Obanga muzanyi akamene nanoko no mugamba sako genda jiguzanya lwampaka. Eyo jobonzi jamwe Shegeza utomanyi ku managing abazanyi nga coach. Shalom. Okategedde kunnyonnyoddongera. Mikel Arteta go gamba mzee. I'm saying this is my chest out. There's no chest to put out. But I'm very sure that Arsenal squad is more expensive than Luis Enrique's squad. I think Luis Enrique at Champions League. What do you mean it's more expensive? Well, but I spend a billion in number. Tochimani. Mumiaka mukaga. Tochimani. They said $1 billion. Mumiaka mukaga. Or PSG. No Arsenal. Lava squad single bay. Dembele wo muntu nakati muntu nasene meka. Bamugula maker. It is what they. Ogambi expensive squad is how much you save. Bamugula maker. How much you input. How much you input? Squad here. Bateka musere yenji. Neba agula kasasiro. They've only won this league because they are very lucky. And also PG Omel. Yaba isiza wadi. Makini usamani sende jimamugula. Bangosere kama kwenzi. Waiki. Njagala kubuza ekibuzo kimu. Omali muli under Arsene Wenger. Mwali mwe wanisa omupiira gwa kawo. Yes. Lenga mani mugamba ezanya simanyiri chi Chelsea muga ezanya basi. Kibakulo mani ne mugabe kiri champion tebunyuma. Wengo mwagiza abadde mu generation zeze bbiri. Balaba generation ya unbeaten. Bakyo honniwa balaba Fabregas basamba kasubi nabulagala. Esawa zinonga mukuba amakula ne mukwata abantu ne mbabere mabega wa keeper. Omupiira gwengo mwagizi wa Arsenal. Do you cringe? No gamba Arsenal yankali wadde wangu this isn't our football. What comes in your mind wala musanya mpira gwe muzanya we guti wamala no tegezo choka nchide mwandi serious. Yes. Shalom. Echochoka Chigenda wanvuwa. Shalom. For context, Madweke ne Kavashkeria abagula sente zezimu. Omwali mu pound ne euro ani asingama. Bena maso n'ekibuzo. Madweke Mungereza tumanyi bamusera. Bagula sente zezimu gena macho n'ekibuzo. Mungereza bamusera. Katugenda ku point. Arsenal 2004, Arsenal 2026. I enjoy entertainment football. Obati baita kawowo. Yes. Era nze tata wako mu Bungereza. Total football. Nze tata wako mu Bungereza ge mazima. Kuba Pep Guardiola ze after. Yali tata wakawo yali ani? Yali Arsene Wenger. Twawangula bimeka. Mwangula unbeaten. Va yeyo. Kuba ibanga nali amazeewo abadanyumisa. Abaddako ne motandika okwetunda kaza. Because try to sasula chisawo. Arsene Wenger, in my humble opinion, it's not even humble. In my opinion, is the best coach that has ever been in the English Premier League. His only problem is that he was not afforded the money balize bakola chi zebalina. Time we yali alina okubanga akombiringa ne Ferguson. Yali asasula chi mabanja. Netundako Henry Vieira, Pires, Fabu Masao. Today, emyaka egyo gyonna nga ffe tutunda abasambi. Buli mwana gwe yajjanga France newa. Twamalyanga mu kyakumeka? Kyakuna. Mani abadde celebrating akoma mu kyakuna. Nati ya celebrating nze. Yakoze party bagenda ku parade. Bagenda kukola parade ya assist. Soko sigale nnyo wali ku Arsenal. Tunnamalirayo kibuuzo kyange. Nimani okubamu. Kati. Ne tuddayo ku mulamwa. Yes. Ne tugenda. Saawa eno ono abadde asamba omupiira nga tegunyuma nnyo. For one reason. Ayagala results azaagala ne most important yalazanyeko omupiira ogunyuma 2020-2023 ogujjukira. So aguma nchena de kugamba ntaina Enrique taina chamanyiza nyanga teta tamanyi kizanya. Just yasalawo nti azanye echo because we are trying to break generational curses. So katinga tulikyagala kusanyusa. Do you have any belief that after twala kino nga kase yevuddewo linda ko agenda Champions League ogenda laba agenda kudde kugulya omupiira kino kanchogere mu kamera? In the next 4 years, Terry team egena kubeera more entertaining than Arsenal in the Premier League. Europe osologa Barcelona jabeera wao ni PSG babasigaza. But in the next 4 years nga Mikel Arteta manager wa Arsenal kubanga omugugu yagwejjeeko gw'ekikopo. Era omupiira gw'omugendo laba mu final waneno ku motive. Nga mukubwa. Ekisembera omupiira gw'omugendo laba. Ekisembera nga tuliko mpikoonzika. Nzira kugowa Chelsea omuwagizi. Mumalide mu kifo kya mugenda kumalira mu kifo kya 8-9. Tugamba mu kya 7. Oh, okay. Wewe unaona 7-8. Season yawedde nga mwacheka mu Champions League. What has befall
Timu ya Chelsea. Bagula balasa. Now Chelsea timu ejuda yafuna successful season eri yawula Conference League. Abala mwe mwali mulidde Chelsea yazanya Club World Cup. Buli coach ne PS gali muzanyi. Nzija. Buli coach buli referee buli munnamawulire wa mpira n'abazanyi benyini ba complaining anti Club World Cup yali draining nnyo. It demanded a lot of physicality bali bazanya ziri league ze Brazil. America yali eyocha. Tebazimanyidde embeera bazanyira mu bunyo govuba n'abaana babungole. Bajja mu Club World Cup embeera gye bazanya gyabamenya ifo kyo kukumula. Tuyingira league. Tuyina emipiira. Tuyina muzanya weekend baya ndiye samba we wava mangu efe twasigala twazanya majutwala no twazanya Carabao twazanya Champions League twazanya Premier League. Now problem ejja Maresca amalo kuwangula Club World Cup ne Conference League bamletanga coach. Maresca ayagala ate kufuuka manager because he feels like he's undid. Awangudde bikopo ayagala kwerabanga coach awachi owakabi bambaye mifyo yaba pepu agame njagala bwa manager ku managing abazanyi tongamba kutekayo Tyreek George masaka kujja ko striker wange abasajja bamugamba tekayo Tyreek George kubanga twagala mutu ndaka sente mu Everton nga season eweddeko kyali tayagala. Now Maresca bamuta team getting destabilized. Maresca bamuta tuina interim coach McFarlane atendekala 21 aja akwata bigana baleta Liam Lusania muganda wange Father Mamujawa yavawa Lusania professor PE teacher mulambo enseno sira anko coach ata kintu kyesitegira ngoyo Anisiroti akatomugoberera oyo mulenzi Anisiroti yadya kabasajja ba defender munana ku kisa yasanga ga yatimbye musajja 11 nga inokusha ngalina mak oyo musajja sidi musonyiwa sidi musonyiwa simanyi bategera Oluganda Lusania tetubita Lozania tumina so omukunzi kane mumaliriza we mutwe mumaliriza McFarlane akwata mpira gisigadde nga bagobe Lusania yawangu dompira gwa Spurs ne Spurs nzo tumubala kubanga tatukuba yagano tukuba ngata bizibu byayina tebitukwata ko bekwasa nase ne basinga ko kasayinja nebizi wenzo ga timu na tezifuna injali wanyinja ze tuyina gwe lele mchomunana nacho tumaliriza nga Molesa Alonso season yenu ekikoba kye tulina kyokka kiri kimu timu na fulawa bya magazi abantu basirikali bawulira wadoga abantu Mendes muchomunana ekikoba kye tufunye season yenu kweta Zabi Alonso ku kisaawa kikopo kyana season ejja unbeaten ya Premier League mugera kimenya kwanga Zabi Alonso ulija agenda mbale bakose nasa bani ya dominating ne mu Madrid unbeaten natwala unbeaten Madrid yali kuddwa tebamuba ne mu Madrid amate bamukuba aza ku Chelsea unbeaten ya Premier League mujiveko mujali twala ulala Chelsea jamenya record egena kumenya kamugongo Champions League tumbalekedde tugenda gena mu Europa kwa Brighton Liverpool agenda mukuba bibalo Brighton akaleta kati Brentford ye tugenda mu itako 10 wetu nti singa Liverpool kwa Brighton bimulimu mayina mu kyo musanva aho tugenda mu Europa juka tugenda mu Europa tumuwango twagenda mu Europa birundi ebiri tuwangula buwanguzi nga tuunzika tuddayo kunaku lw'omukaaga Waiki yaman enteekateeka kye mbadde sikubuuzizza in terms of entertainment you are an artist awagira omupiira and we are seeing other artists abawagira omupiira era bavuddeyo nnyo ku mulundi guno they've manifested nibalaga teams ze bawagira ku muntu ono ng'alinda omupiira oba nga guwedde entertainment egenda kubeera etyawo entertainment kuliko abayimbi mukaaga asookera ddala yikamwa kwogera essaawa eyo nze kawo muyimbi ali awo nga singa asene tegoba nze kayinza olulimi nayo naayimba nga tegobye ekintu kyegenda goba soonya obasooka oyimbe soko oyimbe iyinza okulema oleme kudisappointinga babi oyimba otya nga Dembele akubye wajabu akazaga ganza PSG singa ulira abayimbi Waiki Benda nakoze byo kujja wano nga muri mbalabe bokka ale tagale wase no mulalo omu Waiki Benda B2C Big for Micah Gloria Bugi abo nabasono bongamba abasinga basono mu B2C mwe mulimu abatali basono babiri Mr. Lee wa Liverpool Julio wa Man U oli wa Arsenal
Fiki wali wa Arsenal Nati Nathan. Nati wa Arsenal. Ne wa Arsenal ne Ricky Man. Wa Arsenal. Because Ricky Man NRG bichi. So kati amanyi togaga. Ale kati waliwo abantu bewera biddawo Arsenal bawalukaga. Olwokuba bakadonka muti bayimba ku moti. Kaziwe kapo. Oyo omukyala tomwogedde. Kapo mbadde manyingena na Musa. Omukyala tomwogedde omukyala Waiki. Mukyala ki? Aliwa? Gwatusubizo nnyiga. Gloria mwogedde. Naye awagira Arsenal. Anti ze fe kutusinzo so kitegeeza nti omuntu agenda okujja ku lunaku olwo ng'asudde Daxkatera aliwa. Vibes Katera aliwa. Baliwa. Lwaki ososola? Daxkatera tugenda mukubira. Alina n'ekintu kyase n'ekyo. Wakyaliwo surprise acts. Yes, wakyaliwo surprise. Naye mbadde njagala mbanyonyere mu bwetu. Omupiira gwa ssaawa emu. Yes. Ne event ene gulawo ssaawa 10. Ssaawa 10. Tugenda bbaawo mwenda. Era mbadde nkirime sente zammwe za table sebo. Tambye mugagga waffe. Nkimanyi muganda tula mbalabe naye sibalinaako obuzibu. Wuliriza. Ssaawa 10 tuyingidde. Tutandika n'ekintu kye bayita bench quiz. Bench quiz. Omwagizi w'amani atula n'owaase n'atula wano. Ne babuuza ekirungo. Buuze ku rice ne gundi. Champions League eno ani agitwala ate bagolo mmeka. 22 bet yalese TV wali. Ebyokunywa. Simanya amasimu. Simanya ebyokuwangula. So for the first 2 hours we are in the bench quiz. Yes. Okitegera. So nga bwe nagambe bagaye eno si just Champions League final kulaba ddeka. Osasudde ekyebiri. Solovao ne flat screen. Yes. Okitegera. It's also to bring fans together omupiira tugunyumyeko ku level eyo. Nasibya jaze pakira ojimanyiiko ki. Packaging nga nene nnyo ku sente ate nga ntono. Kyenkugambe ekyo. We are over delivering because it's the first experience. Tulina okukatiza. So 12 analysis etandika. Sebo ntambigo omupiira ogulowoozaako. Yes, amagwe prediction yeriki. Kati prediction PSG. Songerako prediction eriko sente. Correct score. Omwana ajogera entuufu n'agamba baana abantu banooze batana bamanyi baabano n'Arsenal 2-0 1-0 wagambye 2 90 minutes kigwera mu 90 minutes penalty tugendayo kati oyo atebye prediction score entuufu emitwalo 5 wazindaba gamukuti waba basukka mu mmochi bakitya tebajja kusuka bakati 2 mbalaba bangi tugenda engase ne wangula Telecheza mzee. Ngase ni wangu. Tugenda okukola tugenda teeka abantu basatu eno. Basatu. Bakiyita kasimaako. Kitegera. Tuba tukulonze you the lucky one. Then prediction we bantu. If it happens nga teri atuuse fan bench sigaza sente zaayo. Chicho. Kati omupiira gusambiddwa half time ba DJ betuttemu. Buli side ina DJ. Tulina ba DJ chawo. NRG tuteli ba DJ bona abakabi omanyi NRG. Side yase ina DJ, side eri ina ki? DJ. Bw'omala ebyo byonna mtuzeyo second half pira gusambiddwa awangudde ekikopo weekiri bagamba PSG awangudde Arsenal awangudde replica weeri abalabe musojistre munaba mu kitutte tufuna captain wa Fenty VJ Junior de mabega n'atuwaga ku stage okitegeera Arsenal bwe kiwangula etteeka lirimu erya fan bench wa kipate lirimu ndyoddamu you cannot leave early. Enzigale. Okategedde. So bwazze kuyeekera. Bwe kitwala guma beerawo. Ate sportsmanship. Ate fugatte. Chusa mune side. Njagala engenda kichusa. Njagala tekewo Oluganda. Twabagambi twakujja obukyayo wachi. Mwagidde magala tukubira omo. Muteke gundi lya mwili na olaba bano security gulugulu teri kuba muno chupa teri bichi ne muno bwawangula tula ogume a celebrating Arsenal dukoleke jogo nange jukira kiri buli side Arsenal bajuko mwa celebrating ngamwe abazo okuyekera nange no tula one nguma bwenti ne munkula mu content wa mwe ne munkwatanga nkaba byonna bye mwagala soka kulia osoka kuyimba osoka kunaba Jango mchala wa Waiki wani mwademere ngo budde bukyali kololo nako ali ekimu nenga kinene nanga majana obutambala bubiri tagatta akeminyira nakamaziga so VIP yes Waiki VIP ogambya sente meka VIP ya million that is the table yes of how many people abantu 10 abantu 10 ngatojise na ye mukulu Shalom tuli ku Shalom 256 ekifaananyi kya setup kino kye kiraga abantu kye bagenda obeeramu kiteeke waawo abantu bakikole osasule sente akantu kano ketuddako wano mwana gwe ogenda kusasula tebo yaffe tebo ya Shalom 256 frank na saako ne betugenda because ku Sunday naffe tugenda ku invitinga ku Sunday Nation
abagenda twegattako abalala tujje ku motive ng'ennaku z'omwezi 3 that is next Saturday tubeerewo okuyeekera Arsenal tujagaliza fenna tujja nkwadde agikapa ejafeeri Shalom Vijay Junior naye agikapa ina akasima ntero omuli anga akubalira akapapula tana kyagenda bbala wano wala wakobe ebbali yabala ogwaliriza Spurs wangu nakuno obusembyo yabala over mukulu waiki twekuttekuttemu emiliyoni yaffe yiino ey'emmeeza eno bagita batya Sunday Nation yesasudde definitely Shalom 25 sa kashikwali eri munaku aguze mmeeza ne Shalom yaja gula emmeeza ani kasuka jagula emmeeza so Sunday Nation gireke yes Shalom 256 tuguze emmeeza ya miliyoni emu gy'ogambye ssebo sente zizino kankunyonyera byogenda ofuna katoli customer toli chali bichuka mu so mukama wange value for money kikulu so mukama wange boyingira boti ogenda funirawo akachala si kutwala waka nawe kuliza mukama wange reka nakasubiza ofunirawo akachala nekakutambuza paka ku meza yo nakeru ojalonda kwa babanja awo akachala bekatula bw'otuula nga baleeta omuzinga gwo manti muli 10 yes ogamba njagala kunywa kino bakiteeka waawo nga bakugerezaako Pepsi kati nga bakugamba muno tulinayo omucomo waliyo ennyama y'ente waliyo embuzi enkoko ne sausage ne plantain gye bayita gonjando yoyo oyagalako ki amundetere kino ne kino kino ne kino nga babiteeka waawo omupiira gwa guna atero twagambye soka na analysis 10 minutes before the game tuisugena situka tuisemo buslogan bwa fan bench ya buli tuisemo kao ba surprise fete tubumanyi bino tubitaddewo bino culture building omyaye Salvador Gament kino ne kino abasi bakole bati jukiro ina kafulaga katimu jeso oweri commander we nagamba aba PSG kiri kityeyo kiri umite anthem ya Arsenal kuba ye ina anthem ate mu PSG mu tuina toje manyi mujayimbe ya Uganda so kajawo pia gutandiki ngabo onywecho kunywacho you can come with your girl of course you have a girlfriend you have a wife that's a wife yes anyagira PSG so kumuntu aliyo nga naye ayagala kubookinga table omuntu aliyo nga ayagala bookinga table oba n'okusasula in advance is there a number they can contact so that they can reserve in time if you want to buy a ticket mujenga company ng'abakozi waliwo company zaguze dda 22bet teyazenga sponsor yekka yaguze ne table Guinness yaguze table Pepsi yaguze table kati banka zino ez'enjawulo kasuka kola na banka ki I&M Bank come on come closer come and enjoy so madam kubuza nti abagala okubookinga in time which number do they call jogere bogezi of course jogere 0752 yes 163 287 dide mgumu 0752 163 287 Beni Luchamuziwo bagajiwerezaako sente fe twakitegese bwe tuti bwoba tolina budde bukubira tiimu yaffe masimu gweweereza sente kweyo namba jangu twage bulazi wali eri nti nagula gundi yange yeno fe sente zo ne records zonna tugenda batukola ki tuzirina but this is about war. This is war. Football war. Oba Iran, simanya America. Luwo lwabigambo na entertainment of football. Yes. So, boba tuwagira Arsenal, this place is for you. Boba wagira Arsenal, this is also for you. Mudashikemu Arsenal, PSG tumaliriza olwo obadde okyamalayo muntu musajja ngagamba alisimanya PSG ate bikoze bitya nakuvuvuba abo. Nze nanye njagala ogamba abawagizi ba Arsenal. Era mulaba. Alwadde n'okulwala. Nina njagala ogamba abawagizi ba Arsenal. PSG no yakuba Bayern Munich goals 5 kunya mu first league. Neja second leg nemuzibira. Bayern Munich yateba goal omeka. Teyali emu yokka. PSG yateba meka. Teba 2. Njagala ogamba abawagizi ba Arsenal kino kigenda kuyamba ne mipiira ekigenda okujjawo maaso. N'obutalwala. Mu bulamu bw'ensi eno naddala ng'oli mukyala. Bw'olabanga namwandu avuddeyo akaaba. Nalongo. Gwembeerera. Toyingira. Ola Bayern yakaba. Arsenal tojja. Bayern namukuba 3-1. Gena maaso. Ebijanjalo gena maaso. Biganye okujja. Totekako butiko. Butiko buganye okujja. Totekako bijanjalo. Okay. Olaba ne bolete olugerwe nga lwakafulu majjo. Ngenda kukubira. Olaba abazungu bafuluma mizinde. Toleta yerusa. Arsenal. Mulanga ndi mweru yeruko. Arsenal okugenda ku Champions League final. Ye timu esinzo okuyita awangu bakimanyi
naffe tukimanyi basambanga timu za Europa awangulwa kiyite yayitawo ebigambo bisembayo ebigambo byange si bingi yes omusajja huyo ayogedde awaze omuwagizi wa Arsenal emyaka gibadde 22 batuzalaye batuvumye basese kati okuseka kwakendedde anyize olaba tibanyiga mangu kati lwaki Man City kusuula wali naye ekikopo ekisooka twakimaze ekintu kya 3 we are coming there to teach people a lesson that ennaku zaffe ez'okukaaba zaakoze eki zakomye ennaku z'omuzigabe emeka ennaku 4 nga 3 is 41st day meaning it is our first day okujaganya ate ennaku z'okuba amakoona ati magolo tegali mu mupiira mugenda gafuna ani atwala okostinga tugenda kubanga tusukka wano okujja okubaagaliza n'okubasuubira ku lunaku olwo olw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi 3 tugenda kubeera motive awo bugolobi in fact bawe direction entuufu waliwo abawulira bw'oyita ku Rufula yes it's about 600 meters from Rufula bw'omala oyita ku 600 meters ogenda sangawo bigundi so that is bugolobi ebeera Portbell Road webale yes kure nga tunatuka kurere motive eri aho big warehouse okay eri nene wet negenda chuka efanana nga bolabano Shalom chatadde 1256 yeah so guys banange tugenda kubeera nga tusukkawo wano naye tubasuubiza okubeera nga tujja kuddamu kukyaza ku baami bano naddala nga fine ewedde tulabe ebigambo oba omukulu anaba akyalina ne mu World Cup tujja kuba tubanoonya oli musajja mukulu tujja kuba emboozi zino definitely funyumyemuko yes so kulakulana n'ensi yaffe banange mulabagana mubeere bulungi Arsenal kekubwe mweraba